kwebaza kuba tulina ffenna ekirabo eky'obulamu tukyasobola okuyingiza omukka ne tugufulumya ne tuguyingiza tukwebaza ssebo kubanga obadde mugabirizi gwaffe mukama entamu zaffe sitowa zaffe temubuzeemu kyakulya temubuzeemu kyakunywa mukama taata ekiba tukikuwa nga tugamba nti osaanidde ate mukama taata ebiramu ebyokulya n'ebyokunywa ebirungi mukama tukwebaza taata w'ekisa ekindi taata n'abalala bakufuna taata ebyokulya n'ebyokunywa ebiramu ebigatta ku bulamu bwabwe ebirungi tama tukiza tugenda kugabirira ate tuze mu maaso g'omusumba omulungi otusonyiwe ssebo wetwonoonye mu kwemulugunya wetutidde olunaku tunalumalako tutidde nti ekyo ekiddako otusaasire ssebo ate mukama taata otulongose n'omusaayi gwo ate akaseera kano nga tugenda okuyiga mu health is wealth omwoyo omutukuvu maamira mukama taata coordinator Musawo Hilder leka ayogere ekyo kyoyagala ayogere mwongere yongere okubikkulwa mu linnya lya Yesu Kristo Nazaaleesi kubanga amagezi gonna gonna gabaliwuye gwe Katonda yawa amagezi abasawo naye ko mwongere yongere bulijjo ng'asharinga naffe leka omukubisizeemu muggulirawo enzigi muggulirawo kabakabaka opportunities z'amaanyi ssebo leka abeere ssebo omusitule taata omutwalawo kabaka eri ennimi z'abaana bo zireme okusikirira taata olw'okubula okumanya mukama taata naffe nga tuyiga leka tubiteeke mu nkola twongere taata ekisa okumanya taata olw'ekisa ekindi okubikkulirwa kino mukama taata kiwakyesa kibeewo kubanga kyabwa katonda okuva mu lubereberye mukama taata n'ogamba taata ti omuntu anaakola ki n'ogamba nti omusajja agenda akola ki atandika okulima olusuku mukama taata ssebo wamanya nti no mwe muli obulamu ng'olwo obulamu obutagawo buweddewo n'otuwa obulamu obulala obusobola okutukuma taata muleesi tuleme kusikirira ssebo nga bukyali tetugenda kufa nga bukyali oba tugenda tukusa obulamu nga tulya bulungi era nga tukozesa bulungi biwatuwa webali taata mwana mwetukumene tuyise nga tutemera Yesu Kristo Nazaaleesi amiina mwana mwenna tubaaniriza oda mu kiraasi musawo badde mpolereza wano musawo yagamba kyasinga okwagala kumuwa kitiibwa bana tuteekewo ekitire abooluganda mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe balamusaako nti mwasuze mutya abasuze bakola mwasiige mutya kale mbaaniriza ku puroguramu eya health is wealth ng'era olunaku olwaleero tugenda kuyiga ku kyetwandiise spice gye bayita Cinammon mukama abawa omukisa nga muwuliriza Cinammon kyeki tulabanga Cinammon muti ogukula mu nsi zonna era nga gulina emigaso mingi nga bwe tunaagiraba mu maaso eyo neera nga gulina properties ez'eddagala ate nga gukozesebwa omuti ogwo okuviira ddala ku bikoola branches oba obuti oteekeko ne baaka oba lwe twandiyise olususu byonna bikola omulimu gumu kale nno muganda wange katugende ate ku migaso gya Cinammon kyakola obudde bwe butumazaako obulungi ng'ate tukwatako ne ku kintu ekirala baganda bange Omudalasini tulaba nga ali antifungal antibacterial antiviral byonna biri mu kintu kimu ekyo oba muti ogwo gumu nga bwe tugambye nti osobola okukozesa ebikoola oba obuti oba baaka gwe twandiyise olususu bw'atyo nno Cinammon ali anti-inflammatory twalaba nga inflammatory kitegeeza okulongoola
omuntu akozesa cinnamon bw'alunguula both outside ne munda abeera ayanguyirwa okurikavalinga okuva ku kulunguula okwo. Kale nno omuntu alina okulunguula okw'engeri zonna aba alina kwettanira cinnamon. Tulaba nga cinnamon areducinga cholesterol mu misuwa gyaffe, bwetutyo ne tuba nga tuwona oba nga tetuli ku risk of heart diseases like heart attack, stroke, ne blood pressure bw'atyo abeera ng'akendeera. Abalwadde ba pressure bandibadde bettanira nnyo omuti gwa cinnamon oba omuti gwa budalasini. Tulaba baganda bange nga budalasini ayambira ddala okulevelinga blood sugars oba insulin levels. Kale nno omuntu ayina sukaali aba alina okwettanira cinnamon mu kipimo ekigwanidde oba in moderation ng'omukozesa, neera nga tulaba since it is a spice osobola okumuteera mu mmere asigala akola kyekimu. Oba oli awo osobola okumukola nga tti n'oteekamu ng'amajaani oba okuddira ebikoola bya budalasini byennyini n'obifumbira mu mazzi, bw'otyo n'oba nga onywa amazzi ago. Byonna bikola kyekimu. Omulwadde wa sukaali ojja kuba ng'oyambibwa bulungi nnyo. Tulaba nga cinnamon since it is antiviral ayambira ddala ku bantu abalina HIV, bw'atyo n'alwanyisa virus ya HIV oba ya human immune virus okuba nga akakkanyizibwa. N'akwogera ku kigambo HIV ndowooza ebintu biringa 3 bwe tunaatuuka mu bibuuzo nja babuuza biki omuntu omulwadde wa mukenenya kyasobola okukozesa oba ow'akawuka kyasobola okukozesa okureducinga ku buwuka wamu ne kwongeza ku CD4 kuba tuzzenga tubisoma. Kale nno muganda wange omulwadde w'akawuka cinnamon ajja kuba akuyambira ddala bw'aba nti CD4 zo zijja kuba nga zambuka. Tulaba nti cinnamon ayambira ddala ku kigambo ekya brain boosting, ate era kyekimu ayamba ku bantu abagenda bakulakula mu myaka, abagenda bafuna axema awamu ne dementia, abantu abo abeera biralabira. Cinnamon aba ajja kukolera ddala bulungi ku bwongo bwo, era n'abaana abasoma bandibadde bamwettanira kubanga apolishinga obwongo, alimu ebirungo ebiyambira ddala obwongo bwo okuzzibwa obujja. Kale katugende mu maaso. Tulaba nga cinnamon oba budalasini ayamba ku bantu abalina oral candida, ye candida ow'omukamwa. Omuntu oyo bw'akozesa cinnamon ne bw'aba nga afunye powder owa back n'abeera ng'amunuuna, aba agenda muyambira ddala. Ayina effect ku mabwa ago gonna agabeera mu kamwa kubanga olumu gamanyi okuyitirawo ddala paka mu lubuto, naye kagabeere nga gali mu lubuto oba gakyali mu bulago oba mu kamwa kokka, asobolera ddala okukozesa cinnamon bw'atyo ne yeewoonya ekirwadde kya candida.
tulaba nga cinnamon slowing down aging both ng'omukozesezza mu kulya awamu ne ku lususu nno omukozesa otya osobolera ddala okumuteekako nga face scrub ng'ogasseemu ebintu ebimu abakyala mubimanyi ebyo biface scrub bye mweteeka mu maaso ne mutunulanga nga muliseewo obuuso bwokka nga feesi yonna mugimesse teweerabira kuteekamu cinnamon kubanga akuyambira ddala okuggyako wrinkles ezimu whereby nti obeera ng'emyaka gyo ogenda kubanga ogisala ate awamu n'okulaba nga olususu luli bright bw'okozesa cinnamon olususu lu becoming bright n'obeera nga olabika bulungi nnyo. Ensonga esembayo ku cinnamon kutta obudde tugenda kwata ekyokubiri. Ensonga esembayo ku cinnamon atta obuwuka obwa cancer oba it kills cancer cells. Obutafaali obwa kansa abuttira ddala n'okusingira ddala obwa kolono kansa. Koloni kyekyenda ekinene bw'aba atandika okufoominga ne bw'aba nga waali mukulu kansa ow'ekyenda ekinene Omudalasini ajja kuyambira ddala okuba nga azza mpola mpola embeerayo. Ate nno muganda wange naawe atannafuna kansa oba kansa ow'ebika byonna wandibadde okozesa Omudalasini bw'otyo n'oba nga weewalira ddala ekirwadde ekya kansa. Kale katugende ate ku musomo omulala. Mwenna abaliko abayiga nyongera okubaaniriza mu kilaasi nti mwebale kubeerawo. Emisomo leero tufunye ebiri era ogwokubiri gwe guno ogwa Ginseng oba gwe wandiise omulondo mu lulimi lwaffe olw'Ekinnayuganda. Tulaba nga omulondo herbal plant oba kimera ekya herbal ng'era kirina emigaso mingi egy'eddagala. Kale nno muganda wange abadde akyali ewala yanguyako ate owulirize nga tolina kikutaataaganya. Tulaba nga ginseng oba gy'oyita omulondo gujjudde ebirungo biyitirivu obungi neera nga kino ndowooza kankireke. Tulaba nga ginseng oba omulondo gufumbekeddemu antioxidants ezo reducinga oba ezinhibitinga inflammation. Kyova olaba nga omulondo gukozesebwa ku balwadde aba kansa. Omulwadde awa kansa bw'akozesa omulondo si nsonga ali mu nsi ki ajjawo okulunguula okw'omubiri gwe munda wonna kansa w'aba akutte na reducinga inflammation ate nga bw'ayongerako ebintu ebirala. Kale nno ginseng oba omulondo gulimu antioxidants ezireducinga inflammation. Inflammation ne bwetaba ya kansa osobola okubeera ng'olina ulcers nezikuleetera inflammation munda mwonna ne mulunguula, naye bw'okozesa kye bayita ginseng oba ojja kuyambibwa nnyo. Genda wange kikyagenda maaso. Tulaba nga omulondo
guyambira ddala ku bwongo. Benefit brain function. Tulabanga nga bwe tulabye cinnamon bw'ayamba okupolishinga obwongo awamu ne memory awamu n'okuzza muddu y'omuntu weewaawo kyekimu era ne ku ginseng oba omulondo. Omulondo guyambira ddala omuntu okuddizibwa memory ye awamu n'obwongo bwe okubeera nga buli sharp. Ensonga ey'okusatu nti omulondo guboostinga immune system. Tulabanga gwongera ku red blood cells ne white blood cells, cells ezo ezirwanyisa obulwadde ate awamu ne cells ezireeta oba eziyamba ku musaayi mu mubiri gw'omuntu. Naye nga bulijjo bwe mbagamba nti ekintu kikozese mu butono bwakyo so si kikozesa olw'ensonga oyagala kuwona mangu. Ng'obulwadde bwe bwajja empola naawe bw'otyo bw'olina okumanya nti bujja kuddayo mpola mpola. Kino ky'abaami. abaami neera abasinga bandibadde balowooza nti ensonga gye ŋŋenda okusookerako naye nedda bakubye akavvulu, naye nga kaakano ngireeta ensonga y'abaami. Ginseng yenna oba lumiddwawa oba wassa ensonga, emirondo gyonna giyambira ddala oku-improvinga erectile dysfunction oba okubeera nga omwami avunuka ekizibu ekyokuba nga okitegedde nga tasobola bulungi mirimu gya mu kisenge, whereby nti ginseng ayongerako ne fertility ey'omwami. Nenno ginseng akikola atya? Addira emisuwa egyo n'agipikamu oba n'ayongera empika y'omusaayi mu kifo ekyo ekirina okukola omulimu, bw'atyo n'abeera nga asobolera ddala okugukwasaganya nga talina buzibu bwonna bwakuba nti bunaanobya mukyala. Tulaba nga omulondo guyamba okureducinga risk of certain cancers, whereby nti omulondo bw'ogukozesa oba bw'obanga ogukozesa gukuyamba okutangira cancers ezimu n'okusingira ddala mu baami. Cancer, prostate cancer, oyo atera obbakwata bw'obanga otera okukozesa omulondo, kansa oyo oyinza okumwegobako. Weewaawo ng'ate bw'okozesa n'ebirala bye tuzze tuyiga, kubanga omubiri gwetaaga kuyambako n'oteekamu kino nakiri na kino ne biba nga byonna bikuyamba omulundi gumu. Kale nno naawe omukyala teweebalabala, ayambira ddala okuba nga obeera nga toli ku high risk za kansa ezimu. Kale ffenna abaami n'abakyala twandibadde twettanira kye bayita omulondo. Omulondo guno gw'olaba guyambira ddala okulwanyisa fatigue, bwe bukoowu buli ssaawa ng'owulira oli mukoowu, naye bw'ogukozesa ogenda okulaba ng'ofunye amaanyi. Amaanyi tegakoma ku baami bokka, naye abaami manya amaanyi gatuuka ne ku bakyala, nti bw'owulirira obukoowu bw'oba okozesezza omulondo ofuna amaanyi ate n'oba nga osobolera ddala
okukola byonna by'oyagala okukola. Tulaba nga omulondo guyamba ku balwadde ba blood pressure. Abantu nno aba blood pressure ebibawonya bingi lwakuba nti beesiba ku kiyitibwa okulya obubi. Naye singa omuntu ava mu kulya obubi n'abeera ng'akozesa herbs, n'abeera ng'akozesa ebirungo ebisobola okumuyamba, sukaali awonera ddala, ekiyitibwa ekirwadde ky'omutima kiwonera ddala, ekirwadde kya pressure kiwonera ddala kasita okyusa lifestyle yo. Tugende mu maaso. Ensonga endala ku kiyitibwa omulondo oba cinnamon y'ensonga y'oku reducinga cholesterol mu misuwa gyaffe. Bw'okozesa omulondo gukuyamba okusala ku masavu agasangibwa mu misuwa agali associated with high blood pressure, simanyi zino mitima mirwadde, eno stroke. Bw'obanga okozesa omulondo gukuyambira ddala okubanga otereeza blood circulation mu mubiri gwo kubanga tewabeerawo blockage yonna eya cholesterol. Omulondo guyamba okuslowinga down aging. Omuntu ng'okula nnyo ate era nga kuva ku biki bye tulya nga oli wa myaka 2 naye ng'oli ng'owaana. Muganda wange weetereeze by'olya, wettanire ku mulondo olabe nga emyaka gyo gitambula naawe oba sinakindi ng'oli bebi nnyo ku myaka gyo. Tulaba nga bw'okozesa omulondo guyamba okureducinga oba okulowalinga stress levels gy'oli. Bwe gityo nno n'obeera nga oli mu good mood. Omuntu ayina anxiety, ayina stress, depression, wandibadde wettanira akalondo ako n'oba ng'okagaaya mpola mpola, awo nno ojja kwekanga ng'ozze mu moodu yo gy'oyina okubeeramu. Naddala bano bankyusaako ku bwongo, simanyi nywa ku shisha. Bw'omala okubikozesa ebyo byonna tebiyina makulu, gaayo omulondo ojja kudda mpola mpola mu mbeera, stress, depression byonna bibeere nga bibula. Kale nno baganda bange, ndabika nga nkomyawo olwaleero. Mukama abawe omukisa. Amiina, amiina. Nze nsiimye nnyo nze sirina kibuuzo. Tubaza Mukama ati ate leero okikubye na mwoyo wa good speed. Otukula ebyoyi bibiri omulundi gumu ate nga nze njogeranga nze bibadde kiriya nnyo. Kale ebintu bye tubadde tuyita kubanza kujja sinamoni munoonya nga ate berabanga simanyi n'oluzungu luno munnange. Naye tubaza tubitegedde. Omulondo Ginseng abalona oluchina naye luzungu Ginseng. Nebaza nnyo sawa okulubo. Tubaza Mukama nti n'eddakiika zikyaliwo okuba kubuuza bibuuzo kubona omuntu asobola okufuna obudde obubuuza ebibuuzo. Nze nsiimye nsiimidde ddala. Bwaba nga tuwali kibuuzo nze ne wetugenda mu closing prayer naye weebale. Otuwadde gundi 2 spices, cinnamon spice, omulondo apple flat. Okay, kale thank you very much. Katonda omwesigwa. Taata tukwebaza olw'enkya ya leero nate kubanga obukeeseza eri obulamu bwaffe. Tukwebaza nate olw'okuyigirizibwa n'okusomesebwa kuwadde omuzaana wo okutusomesa. Tukwebaza olw'omwoyo w'amagezi n'okumanya n'okutegeera
gw'otuwadde naffe okutegeera ebyo ebitusomesebwa Mukama. Ate era tusaba Omwoyo Omutukuvu atukulembere mu buli kimu kye tukola nga bwe tugambiddwa Mukama. Leka tubikole era bituwonye mu bulamu bwaffe. Katonda omwesigwa Taata, tuwonga buli kisse kinoomu ali ku pulatifomu eno era awuliriza, ateeke mu nkola ebyo ebitusomesebwa Mukama, era agoberere buli kimu nga bwe kiyigirizibwa. Katonda w'amaanyi, Taata, n'abazaana bo bonna n'abaana bo bonna abatwala obudde ne banoonyereza ne bajja nate ne batubuulira, bongere omwoyo w'amagezi, yongere ogaziya ensalosalo zaabwe, beyongere okubawa okumanya n'okutegeera awamu naffe otwongere omwoyo w'amagezi n'okumanya n'okutegeera, ate era naffe tuleme kuba bakodo, tusobole okusaasaanya mesegi zino eno, tusheyaringe, tubeeko abantu betubuulira Mukama, ate n'abo betubuulira bategeere bye tubagamba Mukama. Taata, tuwonga pulatifomu eno mu musaayi gwo na buli kizi puroguramu zonna ezigenda mu maaso olunaku lwaleero Taata, tuziwonga mu maaso go. Leka Omwoyo Omutukuvu ajja atukulembere, leka bamalayika abo babeere ku luuyi lwaffe n'emirimu gyaffe Taata. Abagenda okwebaka bawe ebirooto ebirungi Mukama, kubanga oyogera mu kigambo kiraga nti abazaana bo obawe otulo otulungi. Taata, nawamu naffe abazuukusa okugenda ku mirimu gyaffe Taata, otuwe omukisa era owone omukisa emirimu gy'emikono gyaffe. Nsabye bwentyo nga nkwebaza, ng'era buli kisaala zange zonna enziwonga mu musaayi gwa Yesu, nga ngamba nti twala ekitiibwa, twala amatende, empologoma yaliro. Tuwenkanika Mukama, tukubaza ku lw'akaseera kano otuyigiriza Taata nga bwe tuyizise, tuyambe tuteeke mu nkola. Taata, tuyambe omusomo mulungi nga tukozesa ssebo bwe tuyize. Mukama, leka gikola obulungi. Mukama, leka bikolerere ddala ekibirina okukola mu mibiri gyaffe omusomo mulungi. Era leka wabeerewo okuwonyezebwa ddala. Omwoyo Omutukuvu weegatte nabyo, bikolere ddala okuwonyezebwa ddala, bikolere ddala okuziyizibwa ddala for profession ezeddala like pure. Omwoyo Omutukuvu ssebo nga tukozesa spices zino, nga tukozesa apple plant Mukama Taata, leka emibiri gyaffe gibeerenga miramu bulungi mu linnya lya Yesu Kristo Munazaalesi. Nawe gibadde gyakozebwa Taata, leka wabeewo okuwonyezebwa, wabeewo okuzibwa obujja mu linnya lya Yesu Kristo Munazaalesi. Mukama, nyongera okusabira omuweereza wa Musawo Hilder. Mukama Taata, mwongere Taata okuyana kw'omutima gw'okumanyi, kentunulira okuyana kw'omutima gwe Taata w'ekisa ekintu okukola ebyekisa. Ne mufe yongera okusitulamu Taata abantu abayizi abalaba abagenda okwongera Taata okubaka okusheyaringa n'abalala mu ngeri ya Yesu Kristo Nazaalesi. Twongere amagezi, tuwuŋŋamye kabaka, tuwe ekisoomosimbo mulungi Mukama Taata mu kimu kye tukola. Abali ku mirimu Taata, Mukama abasabira okuganja abamulimu emirimu kabaka, leka obawe emirimu Taata abasubiddwa, leka ofuka ekyokuddamu nga bwe twetaaga Mukama. Mukama Taata, abatalina budde, leka obakola ebyekisa Taata. Mukama Taata, tuganya kutya wabula twetwongere okukkiriza Mukama ebitwetwedde nga twekisa ekintu leka bitukanga ssebo tutumiridde mu Taata abaweddemu omanyiro ssebo amaanyi, abaweddemu essuubi ssebo essuubi Mukama nga tugenda okwawukana, twongere okwegeka wansi w'ensaigo, wansi w'ekifo ekyekyo ekyama, wansi w'ebiwaatirwa mu ngeri ya Yesu Kristo Nazaalesi, okulizawo ekitiibwa ky'amawanga butenderezebwa mu Shalom. Ebaswe mukwano Musawo, Emmanuel Vincent, Ben Batumiddeko, Steve, Favor.